Abba is 19 jali ne bwabano mu Uganda etteeka limukkiriza okubaako ensonga zayogera ng'omuntu omukulu. I want to repeat. Etteeka limukkiriza okubaako ensonga zayogera nga an adult. Era n'azirungamya ne bamuwuliriza ne mu kkooti. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo mu nsonga za real estate zonna. Oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ez'enjawulo enteketeke bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nansana Municipality, Wakiso District. Essimu 0757 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623885 Focus 360 the final channel kuoli nga bulijjo tubeera mu between the lines kuba tochi mu nsonga ne Faruk Ali mu Namasaka muna watusonyi w'olw'obudde lwe eyalinze tuli mu nnaku nkulu ensonga bwezityo bwezibadde naye era tugambye twewaayo kukolera abantu tumalako omwaka mawulire mangi agabaddewo gatambudde getukubyemu tochi mu nsonga era nyongera okwebaza Ali Sebo abantu bangambye omwaka guno obakoledde ddala bulungi nnyo era ne bangamba webale kuzuula Ali wafuna oyo alina tabaaza emulisa ku nsonga zonna ne tuzitegeera so amina obubaka obwo njagala mbutuuse sebone yanza Almutawa Enterprises Uganda Limited banaffe abo bakugamba ba real estate era nga akalango kawulidde tukola nabo agwayagala poloti so gigula ng'omwaka gugwako obanga gutandika n'osasulako mpola mpola basangibwa Nansana opposite Hotel Ivory ojja kubosa balaba Nana Herbal Mouthwash bakugamba nti nno gwe wenna alina ebizibu nti amannyo ganyenyera bino bireeta omusaayi ova akaswa akabi mu kamwa tolya byonnyogo gannyo tolya byokya Nana ebyo byonna abimala olusoka tukyaluyina mukozese woba okozesa Nana osobola osigala ng'okozesa eddagala lye ery'amannyo erisenya naye ate womala n'ofuuwayo Nana ate era n'osenya ekyovu ne kijja ne kikwata bulungi n'otwalamu eddakiika ng'emu ng'obatisse lyo lino ddagala likolerawo lyakakasibwa National Drug Authority bali kakasa ate nga ddagala ddungi nnyo gwe munaffe ali ebweru emitala w'amayanja amaduuka mugamanyi gye batunda ebintu ebivudde e Uganda ebyabana Uganda mukulu yaŋŋambye Nana waali mu buli dduuka eritunda ekintu kyonna nti kiva Uganda Nana waali ojja kuba osobola omulaba ate naawe azze kuno osobola okuddayoko ne katonizo n'obanga omusuubuzi n'otandika bizinesi otegeeza ne UK wa Pascal gyali buli wamu gwe kyobumanya buli watundibwa ebintu by'abana Uganda Nana waali Haji Yasin Kiza musomi wa ddua gwalina ebizibu ebyenjawulo ebikutawaanyiza omwaka guno gwonna osobola obimalako ng'ogenda Haji Yasin Kiza n'akusomerako ku ddua mpola mpola Faruk Ali sebo nsonga nyingi nnyo naye katutandikire ku nsonga ya Makasi Abba Makasi Mayanja abanaddiini batandise okuvaayo nga bagamba abazadde be bateddeko ndowooza obudde butuuse abaana batandika okubuulirira ku bakadde baabwe era ne baweekeza mpo ey'omwana oyo ne bagamba kiyekozi kyabadde kirungi nnyo oyo no yabadde Father Mayanja
ndoza werubaga awo kati Mayanja. Father Mayanja oyo ye yambatiza myaka jaddanye ye nabbingo so Kitiibwa ina kyamaanyi oyo Lubaga. Saabatizibwa Lubaga ebiseera ebyo yali ali nabbingo eyo. Yali nabbingo. Yali nabbingo eyo nga college yazaakozibwa. So we namulabe ne ngamba father ye yabatiza oyo Father Mayanja. So yavuddeyo ku nsonga eyo. Bangi bayingiridde omwana oyo. Yakoze kibi ki, yakoze ensobi ki. Tukubire mu ttooki ku nsonga ya Abane Kamilio. Mwenna okubaagaliza n'egganda eriddungi likyagenda mu maaso. Zanero njagala kuyita mbwangu obudde tulina butono. Ekisooka kino ekintu nkyogera buli lukya. Nti abantu njagala bategeere ekitutawaanya wano. Amawanga gano gayina bajjajjaffe abaasookawo. Era kuyina omutendera ensi n'abantu engeri gye baakuzibwamu. Ebiseera ebikadde. Bwe tutambula generations. Generations zino zigenda buli emu eyingira ku ndala. Edda bwe twatandika ng'abantu bazimba amayumba. Ennyumba zaalinga za ttaka na mmuli. Ssubi, ssanja. Nga bakozesa amabanda. Nga bakozesa emiti egy'amaanyi egyo gy'olaba. Saawa zino Zanero abantu batuuse nga bazimba amayumba nga bakozesa glass. Bakozesa mitayimbwa. Bakozesa aluminium n'ebirala. Kitegeeza generation zigenda zitambula. Zigenda bakita kweyerula. Edda omupiira bwe gwasambibwanga way back. Basambanga namba. Nga Zanero bagamba oyo namba 8. Oyo namba 6. Oyo 3. Kati emipiira basamba system and formations. Owulira? Kakati n'obulamu bwa bulijjo obugenze bukyuka. Edda abantu bayambala babikangako bwebisi. Tulina fashion ebintu bigenze bikyuka. Bw'ova leero ng'ovudde ekyannamukaaka eri ewasemba. N'osanga waliwo abantu engeri gye bambala. Omuntu ayambala alina neyeesabika. N'ojja Kampala n'osanga abaana balina buno bupatwa bye bambala. Generation zigenze zikyuka. Abantu balina okukkiriza nti generation zigenze zikyuka n'ebintu ebikolwa bigenze bikyuka si mbubi. Wabula ensi bweto bwetambula oba oyagala batokola ki toyagala. Musajja omu yagamba bw'oba toyagala kukyuka change will do what? Will change you. If you don't want change, change will do what? Will change you. Oba oyagala batokola ki toyagala. Kakati gwe tojja kusigalira kubanga gwe oyagala nnyo Zanero ffe twakula twambala rugabire n'ebirala kati bizze abaana ewaka bambala ezo zinigiina ewaka mu mulyango. Naye edda abantu bazitambulirangamu ne bagenda mu mikolo. Zizaali engatto z'okukyala. Zinigiina. Era ng'oli bw'ajambala ku mukolo ogambo yakoze eki? Yafulumye. Yasabudde. So bino amakooti abantu gasiiba mu busiibi. Omuntu yabanga n'emu. Yabanga n'emu nga jajjayo ku ki? Kyekikubya amakooti oyagala ganafu yotegeeze nti edda wayambalanga ekooti weeti. Omuntu amayogenda ku mulimu gwa gavumenti oba mukolo. Ku mukolo. Naye kati mwosiiba. Tugasiiba mu busiibi. Kubuulira mazima. Mugambalirako na sinika. Edda. Omwana oyo njagala ntunuzeemu ko. Edda nze ndimu open wambato tunuzi. Mbadde ngamba nzezeka. Totawajja kamera. Edda. Engatto yokka yayambalibwanga ku masuuti. Yabanga musonso. Otegedde wane waffe. Generation zigenze zikyuka abantu amasuuti bagambalirako sneakers. Ne kepu ne bateekako. Kakati oli tajjawo n'akulimba Zanero. Tuli mu 21st century. Ekyasa kya 21 kitegeeza ki abantu balina okukkiriza nti ebintu bikyuka. Ffe wano mu Uganda omwana okukula ba myaka 18. Egiteekedde mu constitution. Era bagamba nti aweze emyaka 18 aba afuuse adult. Mu nsi ziri eno ebizibu zakula embasa erabidde nnyo America oba Bungereza one of the two. Giri myaka 16. 16. Kakati Zanero waliwo ebintu bye tulina okwogera nga tubyogera si buli kaseera nti buli bw'olaba ekintu okibuukira n'oyasa myaka mwako. Because you want to speak. Because you want to speak. Oyagala okufuna views abantu bakulabe osirise nnyo. Oyagala abantu bakuwulire nti nawe olina ky'oyogedde.
but before you speak oyina okumanya kyoyogerako in exposure emala ku kyo. Abantu abamu tebali worth even okwogera ku bintu ebimu kubanga tebalina knowledge ku byo. Otegedde tosobola kusanga bagundi ba engineers boogera ku by'okuzimba ebizimbe because nawe otambulako nawo mikwano gyo and you feel nawe osobola okuwa information ku bizimbe engeri gye bizimbibwamu. Naye sebo kikyotegeeza awo kubanga wetuba ku nsonga ya Abba omwana abayogedde bayinza okugamba bamuzaala. Bino si byakuzaala nti omwana ono wa myaka 19 essaawa eno Zanero 19 is 19 abayogedde abasinga balina abaana ab'emyaka egyo basobola okugamba bayogedde mu position y'abazadde. Bino si byakuzaala as I said generations zizze zikyuka. Edda abantu baali balina emitima emirungi ng'omwana aba community buli muntu awulira omwana amuvunaanyizibwako kyenkanyi. Tetwalina technology nga kati bwaliwo. Tetwalina information kudduka ku speed kati kwetambulirako. Ebintu tetwabimanyanga ku level gye tubimanyiddeko kimpita exposure. Saawa zino abantu beetekako obuyinza n'obuvunaanyizibwa batayina kubanga baagala kwogera. Ensi ebawulire nti naye yakomentinze yawadde endowooza ye ku kintu. People are entitled to their opinions. Naye tekukakatako nti oyina kukakasa nti yesinga yentuufu n'otuuka n'okulumba abantu abalala. Nabadde ngezaako okulaba abantu abadde bawa endowooza zaabwe ku nsonga eno. Abamu bafuuka ba public nuisance. Because ebigendererwa byabwe si byakutereeza. Ebigendererwa byabwe byakuyasamya kamwa kwogera abantu babuli nti nabo bakoze eki. Zanero sivuma. Buli bw'oyogera akamwa kasama. Ojja kunsonyiwa, that's not me. Buli bw'oyogera akamwa kakola ki? Kasama. Wala kibayita okubunira. Okubunira ogira bwoti. Ne buli bw'oyogera kati nga bw'enjogera akamwa kakoze eki? Kasamye. Kakati abantu abamu baagala okwasamya akamwa boogere. Abantu babawulire nti boogedde. Banagamba nawo yasamya. Anti nkugambye era njasamizza akamwa. Naye ensonga eriwo, what are you saying? Kafulumya kinga kamaze okwasama. Yes. Biki byogamba abantu. Ate abantu bali okuloza munna bintu tuvuma. Akamwa buli woyogera kasama. Naye what are you giving out? Kichogezaako okwogera. It is someone paid to talk. Kakati Zanero nze at some point ndowooza nti Uganda social media n'ebintu ebirala tetubikozesezza bulungi. Bannaffe abamu tebakozesezza mitimbagano bigino bulungi. I was saying sagala nnyo kwogera mannya. Naye nabadde ndaba abantu abamu nga bagamba omwana ono nga bw'atalina kujja kwogera ku kitaawe. Talina kwogera ku nsonga zonna zalowooza nti kitaawe taluŋŋamizza bulungi oba takoze bulungi. Omwana oyo yabadde very open. Era ekisinga tutawaanya Zanero okola content. I've said this before. Producer gundi ye recording edakiika 2 weziggwayo neddamu. I was saying before, I said nachogera kino before. Zanero okola clip ya saawa 2. Ne waba wajja atemamu eddakiika 2. Naseka ku TikTok oba na social media platform. Omuntu najja n'alaba eddakiika 2 n'akujajingira kweyo. Na commentinga. Na kuyisaamu eggaali. Yes. Talabye entandikwa ya good joyogera topic. Talabye bode ne conclusion tagirabye. Najja n'akujajingira okwo. Abantu abasinga aba commentinga ku nsonga za Abba Marcus Mayanja. Tebaluba full interview ya mwana ono n'ensonga beera zisengeka. Omwana yali bold. Tekisangibwa ku baana baffe wano. Because bazadde baffe abasinga batulukusiza mu under the fear influence. Yo mukadde omukulu tasobya. Tasobya. Era bye bibadde bitutawaanya n'ebyobufuzi kati bye tulimu. Teboogera ku muntu mukulu. Naye Zanero generation ye erituuka ddinga ye taking over. Because generation yeyina kuba n'ebintu ebyo ebitadde mu nkola. Otegedde abazungu bazimbira ku mijiji emito. Kubazi bamanyi the future belongs to the younger generation.
naffe batugambanga you are the leaders of tomorrow. But tomorrow never comes. But tomorrow never what? Comes. Wano nadala mu Africa. You find someone ayina emyaka 9 no kubanga omuntu zanero bwagenda akula agenda aluzinga memory. It's natural. Abata kyalowooza bulungi abayera biralabira n'ebintu ebira abatacha naye era bagamba omukulu tayina kuwabulwa. So embeera eyo y'okulowooza nti omukulu omwana tayina kugamba taata ku nsobi gy'akoze. Njagala kubategeeza abagezako okugamba oba Abba Simata ayina katabo ka gyali Abba is 19 gyali ne bw'abaano mu Uganda etteeka limukkiriza okubaako ensonga z'ayogera ng'omuntu omukulu. I want to repeat. Etteeka limukkiriza okubaako ensonga z'ayogera nga an adult. Era n'azirungamya ne bamuwuliriza ne mu kkooti. Secondly, zanero bwe tuba tukula tulina stages ze tuyitamu. The child of 5 osobola omutegere 100%. Omwana bw'agenda mu adolescence otandika omutunuulira aba ayina by'atandise okuba nga yayagala. Kakati omuzadde the right way y'okkuza omwana oyo you sit and discuss about kiki kye mwagala ne kyayagala. Kyokola gwe ng'omuzadde is guidance. Obola bagamba guidance. Your guardian. You guide this child. N'omugamba naye Jimmy, this is not right. Twalikoze kino kye kijja okukola ki okukola. Era kyova olaba abaana bagenda ne bakola ziigundi mu masomero. Combinations. Akola combination n'ateekayo first choice n'agamba kino. Omugamba no, okusinziira ku mbeera because I have more exposure than you. Mbadde njagala okole kino kijja kutuusa era n'omunnyonnyola bulungi. Bw'onoosoma kino ojja fuuka ki. Not by force. Yeah, not by force naye n'obusobozi bwe. Naawe okusinziira obusobozi ng'omuki ng'omuzadde engeri gy'ojja okumala ki okufinansingamu embeera. Yes. Kakati omwana bw'aweza 18 aba afuuse omuntu omukulu ng'alina kyasalawo. Wabula asobola okwebuuzaako ng'omuzadde naawe osobola omuwabula ng'omuzadde n'etteeka terikukkiriza kumusalirawo kyankomeredde. Ebigambo ebyo biraba tebikukkiriza kumusalirawo kyankomeredde kuba aba afuuse mu ki era bw'ogenda bakubuuza how old is he n'emisango gyonna gy'olya rape manya defilement biki bakubuuza ayobadde alina emyaka emeka nti 18 nti awo 18 tebamukolako ki omusango ogwo tegumukakatako tusobola kugamba rape. Defilement nti eba tekyakola ki tekyakola. Kakati amateeka baagasengeka nga basinziira ku bulamu bw'abantu n'abantu gye bakuzibwamu. Marcus Mayanja ayina eddembe n'obuvunaanyizibwa obwogera ku bintu ebikwata ku famire ye. Byonna ebyabadde byogerwa these people tebamanyi baana abo bulamu bwe bayiseemu na taata waabwe. Abasinga abamukubira enduulu bawuzi ba bunyama nga bwe yagambye. Taata mwagalako kasse bawuzi ba buki because Chameleon is a star. Abamu bamupangisa mbivulu nga bw'olaba bagundi Abitex nga bw'obalaba babajjo because Abitex Mayanja is the breadwinner of these people. Nga bategesi b'ebivulu batateeka Chameleon baloza tebajja kukola ki tebajja kulya. Kakati bamusuutiriza. Omu ku bantu bano yabadde ayogera gwe saagala kwogera linnya. Yagambye yawadde ashwa nakakasa nti Chameleon babadde bamulaba ng'anywa nnyo omwenge. Did you hear that? Wakiwulira ekyo? Bw'oba obadde omuwulira ng'okimanyi omwenge guvuddeko cause emutuusizza mbino ng'omwana ze zimu ku nsonga za highlightinze. Lwaki tomuwa credit nga mmwe mubadde musirise ng'era mu whistleblowing n'enduulu gye yakubye kwe kwavudde okuyambibwa kati kutulaba abantu ne bava ne bagamba omusajja yeetaaga okufuna obuyambi obujjanjabi because if he wasn't this boy ebimu tetwali birabye. Osanga ne gavumenti yalivudde negamba omusajja oyo bamujjanjabe. Ono omukyala bamuyitaani eyamututte Juliet Zawedde bamuyita Zawedde eyamututte mu Amerika. Osanga naye
omwana ono endulu gye yakubye yatuuse n'ommugira omwana ono atuuse okwogera ku kitaawe kubanga ye yatuwa gundi eno ina attention twamuwa attention okulya byayogera ongeri enyangu obulwadde bwa kamiliyoni nga bubaddewo ne ka vidiyo akasooka okufuluma buli muntu yalowooza kamiliyoni ali mu mizannyo gye egya bulijjo kubanga ojjukira akagero ka wulufu so abantu tebakkiriza nti abamu batandika namujajinga ne bagamba alayika yekeka mabanja alabika si mulwadde alina kyayisaawo omwana ono wavaayo n'ayogera ensi nemuteekinga serious negamba omuyaye nalabika mulwadde wa ddala era senga si abba abasinga senga tebanakkiriza bulwadde bwa kamiliyoni omanyi balwaki bamutwala serious ekisooka mwana muto gubalowooza nti ebigambo byayogera tasaanidde kubigamba kitaawe ekyokubiri balowooza nti omwana ali ku influence ya maama gwe tumanyi bulungi nti ebene kamiliyoni byakola ki byaggwa kakati abantu balina okukira mu kifaananyi kigamba nti omwana ono kati abantu bajajinga omwana ono ku njawukana ya kamiliyoni nani ne Daniela kubanga abaana bali ne maama oba kitegedde naye nga tebazzeeyo ku analyzinga nsonga point ki omwana they never highlighted the context mwe yayogera ensonga zino ensonga eyo gy'oyogedde nti bamujajinga lwa Daniela basubira yamutumye ensonga yokubiri buli eyayomba yagamba omwana yayogera oluzungu nga tetulutegeera kati omuntu byeyayogedde tebabitegeedde obusungu wabujjeeyo. How did you translate information? Kyekiri kyenkugambiza lero kyobadde onkuba emisumaali nenkugamba some people boogera basamya kamwa kwagala kwogera babawulire nti nabo balina kye bakoze eki naye nga tebalina okwogerera taatawo wadde oyogedde ebintu byesitegeera naye wali mubi nnyo ayise omwana embizi gwe oli mbizi kaka mimbizi ekizibu yayogedde luzu between me and you who is closer to a pig who is closer to that animal kati lwakuba ffe tulina ebintu bye tutakkiririzaamu nganze sikkiririza mu body shaming otegedde sikikkiririzaamu kuba Katonda buli muntu alina engeri gye yakola ki yamutonda naye bw'oba olumba omwana omuto ye tajja kumanya layini ezo ekyokubiri abantu abamu balowooza nti okuleekaana ennyo n'okuddamu omuntu ng'omutyoboola ng'omuvuma balowooza kwe kukola statement oba kwe kuwabula owulira kubanga oli yagambye akaana ako njakka kuba n'emiggo wekaana gwe kisiraani ojjukira statement ezo kakati gwe omuntu omukulu agambye nti omwana omuzaala n'omuzaala lwaki orizoninga ng'omuvuma era gw'omuvumiddeko oyise omwana wa munne embizi omuyise ekisiraani kati gw'olwalirako asanyuse mbu yazaala embizi n'ekisiraani kati gw'oli watha okuba omuzadde w'omuntu can you be a real guardian okitegedde kyenkugamba kakati ebintu ebimu tebikola sense bannaffe abamu tebalina na moral authority eyimirira mu kamera okusinziira their pasi n'ebigambo bibadde bamukoola kuyimirira ne bagamba omwana ono ayogeddewo byeryani eri kitaawe ne context mweyogedde ebigambo tebabitegedde kubanga ne gundi form of communication yakozesezza nzaawe we saabanyigidde kuba lulisi bonna bakonfamize nti akaana kayogedde oluzungu tebabitegedde okwetuma kyotali okimanyi musango okweyita kyotali musango kakati kino kibayita okweyita kyotali kitya ogezaako kutranslatinga ebintu mu lulimi lw'omanyi naye nga lw'otranslatinga mu from tokola ki okakasiza abantu ffe ng'Abaganda twayanguwa okumanya ebintu ebyo oli wagamba beeringi beyalingi nedda ssebo zaleo totyoboola ogenda obikyusa mangu awo lulimi olwo olulimi olwo Oluganda lugagga lulina ebigambo ebimu jasi mubimanyiiko oven ogimanyi bagiyita mu Luganda kyoto kizungu ndowooza olaba oven bagiyita akabiga okitegere kakati olulimi Oluganda lugagga tewali kigambo kya Luzungu kitalina kigambo kya Luganda
otegedde just lwakuba ntukuze mu nsi etafunye baana kusoma na exposure ku birimi lwaffe era Kafeero yagamba nti tuvuga livansi oba tugenda mu maaso olulimi lwaffe okola ki kudobonkana bwe ruti bali abalala balusinza mu ngeri ya ddiini ffe balutukubira ne muki ne mu masomero kakati bannaffe abo basigale nnyo we bategeera. So gwe nga tumaliriza ku nsonga ya Abba tumaliriza owagira Abba yabadde mutuufu nga sinnamaliriza ebintu bino njagala nabe tubitegeere mu bintu byonna tosobola kugamba nti omwana oyo alina okwebaza nnyo kitaawe kubanga abalabiridde nnyo sente yabadde abaweereza nnyingi kino kyenjagala okugamba abantu bonna abenyigira mu kikola ky'okuzaala abaana okuzaala abaana n'obbalabirira is a legal obligation ekuweebwa ekakatikako gwe ng'omuzadde buvunaanyizibwa bwe gwe ng'omuzadde okulabirira abaana bo b'obuzadde kuba tebaakutumako bazaala tebakutuma nkokola ki mu kikolwa kyo kye weetabamu n'omukyala oba n'omwami okuzaala abaana bano tebaaliyo so legally san obligation oba kikakatako gwe ng'omuzadde okulabirira abaana bo era tobalabirira nti obayamba no kyova olaba ne mmateeka ensi ezaakula ze twegomba omanyi baagala nnyo okwogerera ku nno embeera ya Uganda etalina mateeka gakola nti mwegali mu constitution ne tegakola ki tegakola abo bannaffe bano abaasama ne boogera we bakola ki we bali we bakolera ensobi ensi ze twegomba amateeka agakola obulungi bw'oba olemeddwa okulabirira abaana bakugamba buli musaala bagamba percentage bweti abaana ejja kukola ki ejja kugenda ku baana era omusaala nga gwakatonya bwe gutibwe paba nga tonnafunako yadde ebibiri sente zigirako direct bibi paako akawunti y'abaana oba abalabirira mu nsi Abba gyali ekikyasinze okuluma oba okwavuwaza abantu bakiyita child support exactly bwegezaako weefunyisa ebidivorce biki oba ozaala omwana kale ojja kukola nga gavumenti yekupeeka nga ekuyiga n'okuyiga kati ate kankubulire era oli wamuteeka ku ka child support ayinza n'okwetta kati kankubulireko akalala oyinza okubadde ofuna 3,000 eza dola tugeze buli mwezi Mukama n'akutanda n'ofuna omulimu omulala ezitopinga apo n'oba ng'ofuna 600 ne child support nayo mu baana eyo etopinga apo ekola adjustment bw'oba obadde tugeze oba 200 ziba zigenda kweyongerako oba 3 oba 4 ekitegeeza kino kye bagamba yakuwa yakola atya okusinziira ku busobozi bwo era ne wano Zaneru bwogera tugeze mu zino kooti za makabu ku poliisi ziba zita family what? Family court. Ezo ku police manya family affairs biki ebyo. Waliwo section ya police. Ng'otuteyo omusajja ogamatalabirira baana. Bamubuuza ofuna sente mmeka. Obusobozi bwa sente mmeka. Nizefuna emitwalo 3 ne babalamu. Expenses ziri kintu kino. Ne bagamba okusinzira ku kyetulabye ojja kuwa obwana tugeze omutwalo buli lunaku. Era omukyala bwaddamu n'aleeta proof nti ono gwe mulaba Jamiru mumulaba yabagambye afuna 3 naye afuna 3 ne waliwo omujuliza afuna obukadde 5 bagamba mukomeewo Jamiru abano jabanga emitwalo emeka 5 buli lunaku so kyekiri kyenkugambye enjawulo eri wakati waffe n'eri nti eri amateeka gakola nnyo wane enjawulo yaffe erimu abantu bagulirira n'ab'amateeka ne balema okutuukiriza ki obuvunaanyizibwa so bonna abalumbye omwana mu mbeera yonna njagala bategeeza nti ebintu ebimu nga tebennabyogerako musooke nnyo mukole research musooke nnyo mukole ki research nga ekyokubiri mufubenga nnyo mutwale obudde nga temunnakola topics ezo muziwulirize buli kimu nga bwe kibadde kitambula because omwana alina statement emu gye yasemeye n'agamba yeebaza nnyo abantu bonna abavuddeyo mweno kozi gyaliko ey'okulaba nga kitaawe afuna obulamu obujja abeebaza nnyo n'aluma ne Saaluma n'agamba ekigambo ekyokubiri taata we ye role model kubanga yakula ayagala kufaanana kitaawe
n'agamba ali proud nnyo eri kitaawe era amwagala nnyo ye role model we n'agamba era tannayogera ku kintu kyonna ki disrespectinga kitaawe wabula kyalowooza ku kitaawe kufuna bulamu obujja ne health ye esobole okuba nga etereera tawishinga kintu kyonna kibi eri kitaawe okujjako okuba n'obulamu obulungi so if you listen buli muzadde yali badde yeegomba okubaawona n'omwana alinga aba Marcus Mayanja tegeza kamiliyoni waali wadde bano banyiivu alina okusanyuka agambe nazaala omwana omugezi banasobola obbalaga kubanga erinnya lye bw'olimanyi tolimanyi erinnya lya kamiliyoni kamiliyoni asobola okulaga bano banne bakuba abamukubira enduulu nti omwana alabika yakoze eki yakuvumye ne deep inside his heart amanyi omwana kye yakoze eri obulamu bwe okitegedde ebisigadde is background noise. Okay. Yes. Anai. Tumalako omwaka. Tuyingira 2025 omwaka gw'ebyobufuzi. Nga gwo mukubi wa tochi. Embeera bagita chene yampoga. Ni Democratic Alliance. Democratic Alliance ali NCK n'ibiki. Oyinza otokubiramu ko prospect 2025. Kicho oyinza okubanga tochi ye kulaga. Kye kigenda okubaawo. Mundabayo mu okusinzira ku analysis ze tukoze zonna zonna omwaka. Yina ensonga bbiri ze njagala okwogera kisooka. Njagala kutuusa okusaasira kwange eri Mwami Kyagulanyi ne fraternity ya Nuupu ne abantu abakkiririza Mwami Kyagulanyi ng'omukulembeze waabwe nti kitalo nnyo ekyokufiirwa jjajjaawe kyofa onaanya omukyalo oyo jjajjo yamusitulako lumu mu kavidiyo bambi kitalo kyalo oyo yafudde era bamuziise yabadde andooza abeerawo matanga bwe mba seerabidde nnyo era njagala n'okwebaza Mwami Kyagulanyi ne banne olw'okubanga bajjukiranga abaana abo abafudde ku nsonga z'ebyobufuzi yabaddeko e Masaka nga basabira omwoyo gwa Franka Senteeza kitovu awo so kyamaanyi nnyo nti kyongera okulaga bannaffe bonna abaagala okwenyigira mu struggle nti temujja kwerabirwa olw'eggwanga lino kye mwagala kibeere kubaza nero buli muntu alina kyakkiririzaamu naye buli bw'olaba banno abaakusookawo ng'ekibiina kikyabajjukira movement gye balimu ng'ebajjukira kikutegeeza nti cause ebagatta bana bannaffe bagisaamu ekitiibwa so ku nsonga eyo yennyini nga ngitambuliramu Mwami Kyagulanyi yatadde akaka ng'ategeeza omu ku bakulembeze b'e Masaka kirabako Mwami Kyagulanyi nga musunguwavu mukkonga ku lunaku olwo yamuyise n'akasajja yagambye waliwo akasajja wano akagenda kabungeesa eŋŋambo nga batusibako enkola y'ebisiyaga era n'ategeeza abantu b'e Masaka n'abagamba nti omusajja oyo mwali mulabye ku mukyala w'emyaka gyonna gy'abaddewo wano omusajja oyo badde bategeeza kyemmanyi bannansi bamumanyi omusajja oyo alina ekirevu ekyeru era mubaka omu ku b'e Masaka abatembeeta Honorable Mathias Mpuuga Nsamba wakirevu kyeru kyakataketake ayogeza amaanyi manyi ayogeza nnyo maanyi era agamba ye musajja wa Kabaka ab'e Masaka yayogerera ab'e Masaka ab'e Masaka bagambye naye tayina wadde moral authority eyogerera ab'e Masaka era tava ku CBS awo mu programu ez'ebyobufuzi era yali yesimbye okubwa president ng'agamba nti ajjako Mwami Museveni era n'akakasa Mwami Museveni n'agamba nti Mwami Museveni yawangala Dr. Kizza Besigye akalulu bubi nnyo n'awa n'obujulizi mu kkooti agamba y'omu ku bagenda okuwa obujulizi mu kkooti nti Dr. Kizza Besigye Mwami Museveni teyamubba kalulu so omuntu wammwe oyo mumutegedde ab'ebbendo bende eyo erigenda ekkuba erigenda ekyotera ne ligwe mutukule omalayo bulungi nga Salongo John amulabyeko tokuba amulabyeko amugambe atulageko ku mukyala we kubanga emyaka gy'alina mikulu ddala atulageko ku mukyala we mu butongole era bw'aba amuyina n'ebitabo kubanga musajja ndowooza yasooka kuba mulokole mu katuliki n'ayingira mu bulokole so kyemmanyi information erina okubaayo mu baregistry abatulaga nti obufumbo bwaliwo mu butongole
Ekyokubiri nalabyeko Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ng'ayongera okutaakaka era ng'akakasa nti ye n'ekibiina kya National Unity Platform baayawula era nga bamubuuza enteekateeka z'ayina ajja ku ntebe ey'okwesimbawo ey'eggwanga enkulu oba akyayagala okukiikirira abantu ba Nnyendo Mukungwe naye nga munnabyabufuzi atajja busera akyalina ebigendererwa eby'okukama yaganye okuvaayo okukyogerako mu butongole era n'agamba nti ye akyali mubaka wa Nnyendo Mukungwe n'agamba era waliyo bangi abamuseketerera abaagala ekifo ekyo naye ye akyali mubaka ebyo ebisigadde ajja byogerako mu maaso awo Zanero ebyobufuzi mu mwaka gwa 2024 byongedde okukuba ekifaananyi eky'eggwanga ebyobufuzi mwe tutambulira kyongedde okulaga bannabyabufuzi ebitundu 98 ku 100 babaddewo nga babuzaabuza bannansi abaagala change mu ggwanga waliwo n'abataagala change I want you to quote me right bannansi ababadde baagala change mu ggwanga babadde beesize bannabyabufuzi opposition abaopposinga gavumenti eri mu buyinza nga babeesize nga bamanyi nti bajja gatta wamu emikono ne forces eza change basobole okuvuunika gavumenti ya Mwami Museveni obujjijjako naye bannabyabufuzi abo tugenze tubakuba mu tooki abantu bagenze babazuula nti babadde batuufu ebitundu 98 ku 100 babadde bannabyabufuzi abali mu shadow nga balina beenoonyeza bo baagala before babadde bannabyabufuzi abali mu politics of position not politics of opposition of change okay of change kubanga beetuuma opposition era tubalaba balina n'ebibiina by'obufuzi abamu basajja b'amaanyi n'abakyala ab'amaanyi abamu balina n'obuvunaanyizibwa mu bifo ebyo naye ebigenderwa byabwe tebibadde byakukyusa buyinza mu ggwanga lino era we tubalabidde nga NUP ezze bwe zze neekola ki ne tubaga bannaffe mubadde wano nga mutuga mwagala change mu ggwanga musobola okutuyamba ne mwegatta ku lwa koozi eno n'ono gwe tulaba ayina amaanyi kale newankubadde temwegasseeko ne musobola okutembeeta mwenna koozi eno wamu ne tubalaba nga mwegatta kitole mwegattira ku meja koozi meja koozi eno kuba musobola okwegatta nga buli muntu asigadde mu kibiina kye ne musobola okukola za alliance nga tuzireberera za ddala si zino z'abannaffe zi democratic what alliance ez'abannabyabufuzi abamu abalemereddwa wadde okufuna obwa kansala ez'abannabyabufuzi bwe tulaba nti amakooti gaasiiwuuka baagala kunoonya ssente wa Mwami Museveni bagule amasuuti amapya si bannabyabufuzi abaddira omuntu bantu gwe balinamu essuubi ne bamukuba okwagala okumufiirako bamukuba okusinga gwe bagamba nti baagala ave mu buyinza bw'eggwanga okitegedde kakati ebyo byonna byongedde okuyuzaayuza bannaffe tuba tulowooza nti eggwanga libatunuulire nga bannabyabufuzi ab'ensa abaagala okuggyako Mwami Museveni so Zanero bino bitulaga ki nti 2026 no 2026 ke kalulu kati 2025 we tugenda biraga ki nti 2025 bano bannaffe be tubadde tulowooza nti opposition abaddala bagenda kwongera kuba bakambwe ennyo nga balwanyisa ekibiina kye tulowooza nti ky'opposition ekyagala okuggyako Mwami Museveni kusinziira ku bannansi bo kye bagamba kye bakkiririzaamu oba tuli wamu ogenda balaba nga bajjayo n'ag'omu buto balwanyisa NUP ne Mwami Kyagulanyi ni particular naye ng'ebigendo lwaki bamulwanyisa they are already backed up by the state basobole okukuba ono ayagala okuggyako Mwami Museveni kubanga balowooza nti yalina mandate y'abantu bamussaamu obwesige abantu kituufu bamuwagira ebyaddala naddala mu region eno
eya Buganda n'ebitundu ebigyetoolodde ne East. So bino byolaba biteeketeeke tebakulima nti bigudde bugwi. Mathias Mpuuga Nsamba ne banne balina ebigambo ebiboogera nga bisiikinga sympathy nti ffe mulaba wano abasajja batukola ki, batukuba batuvuma batutyoboola n'empozi ng'obadde muzibe w'amaaso osobola okujjukira nti abasajja bennyini abagamba nti bavumibwa batyoboola nabo balina bagoons, abantu banupa babayita bagoons, balina emisege gye bafandinga ssente gijje gikole ki, gitabangule emirembe gikuba n'abantu ku individual level. Tewalaba wali omusajja muganda wa Waiswa Mufumbiro nga bamusika amataayi baali baani abo? Bampuuga. Mbamanyi bulungi ne Masaka basajja be era balina n'emirimu gye bamukolera emitongole. Wawulirako nga abanenya, wawulirako nga bavunaanibwa. Lwaki tebavunaanibwa? Byongera okulaga how these people bali backed up by the state. Tubalabanga mu 2025 ono tulaba nawo ya bufuzi abalangirirwa kuba kati guno omwaka babeera bakkirizibwa okukyusa ebibiina kuba oluusi babadde bakweka nti tuli banupu tuli ba DP tuli baaki. Tulabanga kati abantu bagenda kwambalira ddala kala zaabwe ezigenda bayingiza 2026 entuufu ewatali kwebozaaboza. Tulina ensonga bbiri zino zize nzigamba. Tewali munnabyabufuzi okusinziira ebintu bye tuzze tubiraba. Tewali munnabyabufuzi ayagala kuva mu kifo kyasuubira nti kisobola omuwa okusigala nga kimuwa obuganzi n'okutambula obulungi. Bangi bagenda kusigala nga beerimbise mu ddiba ly'emisege. Ddiba ly'endiga. Emisege kyonna kye kiri oba ddiba lyaki? Ddiba lya ndiga nga naye emisege. Nga tebavudde mu kibiina kya Nuupu. Nga balaga bakyali mu kyo. Naye nga tebakiwagira, tebawagira nkola ya Mwami Kyagulanyi. Kubanga bakkiriza nti Mpuuga talina maanyi. Era bagenda kusigala mulinga beringa emisege. Oba ontegedde? Tewali munnabyabufuzi mpozi nga kiganye buganyi ayagala keera ku makya mujjako bukulembeze oba buyinza oba buvunaanyizibwa. Naddala nga abantu bakkiriza kubanga zanera abantu bonna abajjira ku kaadi za Nuupu bakkiriza nti gye baava abantu bo be babatuma mu mitima gyabwe era nti abantu basiikinga ki kyekyabalonza. Kakati kyova olaba nsobola okuwa ekizampo okujjako abo abawedde emirimu emitongole nga gy'amaanyi nga bw'olaba Mathias Mpuuga Nsamba oba ekibiina nga kimuzudde ne kimukiikinga out of the party. Kubanga ne Mathias Mpuuga Nsamba yali ayagala kusigala ng'azannyira obuzannyi bwe munda. Ojjukira bulungi banne bano bambwatekamwa ono ow'Entebe erinnya ndyerabidde, waliwo ono Tebandeke ba Joyce ono Dokita Gundi Kagabo Jime Abedi bagamba ensonga ne bwe ziba zibadde mbi lwaki tetuteeseza mu kibiina nga batya okweyambula. Otegedde? Naye ekibiina kasa kyabateerawo emiziziko ne kigamba bakulu twabategeera time has reached ne beeyambula. Otegedde? Babedi ne bweyambula ate Abedi ye yayambula mangu nga bagamba akakadde akakola ki? Akakola ki? Tomanyi enkola y'abakadde. Abakadde batuuka nga tebakyaswala. Abatakyalina nnyo kyaswala. Omukadde nga yakula nga talina nsa. Bebo Abedi Bwanika. Kati abatakyaswala era Abedi yakola nnyo yakulembera abalala okulaga ekifaananyi ekituufu. Bw'oba aliyagala okutegeera ekifaananyi kituufu Bampuuga ne banne mwe batambulira. Abedi yalaga kalakita yennyini entuufu gye baali batambulirako. Ye yali master plan w'empapula script writer. Bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. Kati empisa abalala ze baali batasobola kwanika mu lujjudde. Abedi Bwanika yali atulaga ekifaananyi kituufu nti bano bonna baali begezaako kuba national platform. Empisa ze baali balina okwolesa eri ensi Abedi yali azikutte bw'ati. So Zanero 2025 agenda kuba muzibu nnyo. 2025 tugenda kulaba bannabyabufuzi
abamu botasuubira nga bajoyininga ekibiina kya National Unity Platform owulira abamu bagenda kulaga nti wali ebiseera nga batuuse okugaba cards abantu nga bazibamye bagenda kwogera ebisongovu n'ebikambwe kubanga ndi very sure mulimu abafuna cards za NUP nga tebannavaayo kwogera bigambo byonna naye ng'ekibiina tekigenda zibawa tezigenda zibaddiza kati nabo abalinda okuwemuka bajja okutabuka bagenda okuwemukira wano bakyasiza akasiri kubanga balowooza they are still bargaining with the party, they are still doing what kibiina kisobola baddiramu naye omusege gusigala gumusege ekitegeeza wali ku kamyufu bwe tugenda okulaba emyoyo emituufu nti bakomye kaadi naye okyalimu ensa okyalina okukkiriza mu kibiina leero tebampadde naye kansigalemu balimpuguddako bangi bakyazirina naye nga tebakkiriza mu kibiina naye kati bwe banaazibamma emyoyo gyabwe egya sitaani emituufu ogenda kugiraba wabiramu NRM imagine party leadings eggwanga emyaka 40 nga n'obuyinza bakyabuyina walaba ekyaliwo mu preliminaries zaabwe nga n'amasasi gakola ki gavuga abamu ne basimba ku bwaki independent ku bwanna munigina twakamala biraba n'ekisolo naye ne bawangula kitegeeza party nayo oluusi eyinza okubanga tekoze bulungi ekya NRM omuntu ajja ku independent n'awangula oba party ng'ate agamba nze ndi NRM naye banimya kaadi naye kati nze n'awangula kibadde nnyo ku side ye NRM anti kirala mukko ne opposition kubanga opposition tewali kikumisa kaadi ng'obadde ogirina ng'oli w'amazima ekibiina ekya NUP ng'ekyo okugyamu omuntu abadde incumbent ne kigamba tubadde tuli naye kubanga incumbent aba alina amaanyi mangi n'obusobozi obuddamu okusobola okuwangulira ekibiina bw'aba badde mulungi ne bw'olaba ekibiina nga kijjeko incumbent card aba badde mubi kitegeeza there is no trust within the party tebamukyamwesiga ne ku ground kwa kizibu okuwangula incumbent abali na finance abali na zalero kigenda kuba very hard kiringo gamba nti no first time awangula omuntu abadde akola rehearsals okumala ebbanga abayogedde ku mikolokolo gyonna bamuwa akazindaalo so kigenda kuba kizibu nnyo omuntu nupu gwejjeko card ne bw'aba nga abadde incumbent okuwangula aweereddwa card kijja kuba kizibu nnyo nze nakuwa example nakugamba abantu abatulooza nti bali opposition because they never had NUP cards ne batawangula nkugerezaako nnyo ku oyo omukyala babiri we Masaka ntera nnyo mwogerako era some people abakola research bajja kunoonyereza lwaki njogera nnyo ku oyo omukyala naye yawangulwa ate nga yali wa DP kozi waliwo aba DP bangi abawangula basemala bawangula naye imagine teyawangula so ekyo kyenkugamba tugenda kiraba emyoyo gy'abantu wadizaawo preliminaries z'ekibiina ogenda kulaba emyoyo gy'abantu bennyini emituufu so kino ekigenda mu maaso tugenda kulaba ssente empitirivu nga ziyiwa mu kalulu oba mu campaigns campaigns ani agenda zifacilitatinga Mwami Museveni agenda ku facilitating emu ku campaigns ezigenda okubanga zikyasinza okuba ez'ebbeeyi mu byafaayo by'eggwanga lino twati mwali mwogera ku 2021 2026 egenda kumenya ebitooke mu campaigns ezigenda okubanga zikyasinza okubeera mu ssente nga Mwami Museveni afacilitating aba opposition n'ekibiina kyakulembera nga facilitating opposition agenda facilitating atya agenda kuwaayo nnyo ssente ng'agulirira abalonzi agenda kuwaayo nnyo ssente ng'agulirira bannabyabufuzi okusobola okukyuka agenda kugulirira bannabyabufuzi kaadi mu bibiina by'opposition balowooza nti bakyali b'amaanyi bawangule ebifo basobole okuba nga bamuyambako ku nteekateeka gy'ateekateeka ya mutabani we so ebyo byonna tubisuubira omulimu gw'ekibiina kya National Unity Platform guli luddawa kuteekawo miziziko kulaba nga abakuba ttooki mu bakulembeze basuubira okuwa kaadi baleme kuddamu kukola bulanda gye baakola mu 2021 kubanga ekibiina kibadde n'omukisa gwa myaka emeka 5 ekyokutunira abakulembeze ne kibeekenneenya
mu 2020 twagamba kale tubasonyiye kubanga tebalina budde bumala. Pressure yali nnyingi, ekibiina baakifuna mu budde obusembayo, okulonda abakulembeze kyali kizibu. Naye nga tebabadde n'emyaka emeka okwa-identifyinga abakulembeze abatuufu balina okuwa kaadi. So NUP ejja kwawukanako ku bibiina ebirala. Saagala nnyo bakozese demokrasiya okugenda ku ground okulonda abakulembeze. Lwaki? Bano bannaffe abali mu gavumenti eno balina ssente empitirivu. Bajja gulirira abantu ku ground nga bagulirira gwe mulowooza nti wanuupu naye nga si wanuupu. Nga yazze mu kamyufu. Gwe mulowooza nti si wammwe, gwe mulowooza nti wammwe. Naye nga yafandingidwa by ekibiina kya NRM awongule kaadi. Ajje abantu bamuwa akalulu atuuke mu parliament abafuukire ezzike nga bano betulabye bakagabo. Ekibiina nga bw'olaba bwe tuyina electoral college mu America kirina okwesigaliza obuyinza obwenkomeredde obusalawo ku mukulembeze, kubanga abakulembeze balina amaaso ag'enjawulo n'ebyama abantu b'owansi batamanyi. Okitegedde? So oyagala NUP ekole nga politics w'omu America. Thank you. Kadi ogifuna mu electoral college ezi. Webale. Si ntino ku kyalo bakulonzi. Kubanga ku kyalo nga bw'olaba tulabye bye NRM. Ayina ssente afuna kaadi. Owulira ssebo? Naye nga abantu balonze kirala. Era kyova olaba preliminary ze NRM oziraba. Aziwangula zino zetuzeemu. Jate n'amuwangula. Okitegedde? Kitegeeza temutambulidde ku maanyi g'abantu kye gakola ki? Kyova olaba preliminary ze NRM zibeeramu ssente nnyingi okusinga obululu buno obuli main. Omusajja n'agamba n'owulira nti baspeenize biliyoni 2. So asinga ssente ebiseera ebisinga mu preliminary ze NRM yakola ki? Yawangula. Kati nuupu ekyenjagala eveemu. Bebe ne final judgment ku bakulembeze abagenda okuweebwa kaadi. Ekyenjagala batunuulire. Kubanga kyenkugambye nti NRM eri willing okuspeninga ssente ezitali nnomo. Naddala nuupu wegenda okulondera ba card holders. Egenda kuleeta abantu bangi abagenda okuvuganya mu preliminaries nga mulowooza bammwe naye nga si bammwe. Era nga bajja kwambala obukofiira, bajja kwambala red, mugenda mugondi mu elections. Bemu kubinjagala okusiigira. Ekirala 2024 kigenda genda mbyafaayo nga Honorable Anita Amongo mu baspeaker ba parliament asinze okukolera nnyo mwami Museveni. 2024 egenda genda mbyafaayo nga Honorable Anita Amongo ku kyo bwa speaker bubaawo mu kisanja kimu kino kyolaba akoledde nnyo mwami Museveni ng'akoledde nnyo ku ntolize nga tewali yadde amuvuganya. Aho wenkubuuliza electoral reforms tuziraba mu 2025 zinajja abantu balina fear nti tuyinza obutagenda mu kalulu k'abangi. Electoral reforms za Nobert Mau, electoral reforms z'omukulu Mpuuga, bonna bwe twogerako ndowooza olaba gye beesigamye. Zanero ate wogamba nti ne speaker akoledde nnyo oli tulaba nga zisobola okujjaawo nga bye mbadde mwetegeka nga tugenda kukuba honorare nga bagenda gana parliament. Electoral reforms we ziba zinajja waba amateeka agazigayidinga nga tezinajja kufuya parliament. Ebimu ku byo nga tonaleeta electoral reforms baziwa obudde okwebuuza ku ba stakeholders. Era naye baziwa n'ebbanga eggere okusobola okubanga mukola ki muzitunuulira. Kakati mu 2025 bw'otunuulira ne gundi Roadmap Electoral Commission mpozi nga bw'ogamba enkola eyaffe etagoberera mateeka. Bayinza okugamba okuva bazoogerako ne bazikuba mawulire babadde beebuuzeeyo mu kyama. No. Ebintu birina kuba public. Ebyamateeka ne reforms biba ki public. Mu reality nga tugoberera amateeka tewali budde bukola electoral reforms.
mu mateeka amatuufu tewali budde weta kulimba nti waliwo electoral reforms ezigenda okukolebwa ki empya kankujjukizeeko Zanero gwe bintu omumulayika mubyerabira twayina regional parliamentary sittings era kyovola nkugambye nti mukyala alitamu ng'agenda mu byafaayo nga sipiika asinza okukolera Mwami Museveni mu kisanja kye baali bagambye zigenda kukola ki kutambula eggwanga lyonna ensonga enkulu yali yaki kusembeza parliament ku bantu. Thank you. Kyogamba mu Uganda yonna regional y'emambuka yali esinga okwetaaga ekintu ekyo yokka. Anti mwakikuba. No. Zanga ne balaba nti kifu. No. Bwe baakikuba government parliament yakiteekawo ku mpaka ne kibaawo. Kitegeeza bwe kibanga kyali kirungi. Kyali kirina okuteekebwawo mu maanyi gaabwe nga go ge baalaga ne kitambula regions zonna eza Uganda emmeka ennya. Kyakomawa. Kyakoma Gulu. Kyongera okutegeeza kyatandikira Gulu. Era gye kyatandikira gye kyakoma. Ate ekisanja tekinnagwako. Obadde kinaawe. We kyatandikira we kyakoma. Okumanya we kyatandikira we kyakoma. Paka leero abantu b'eggulu bakyakomplaininga nti be babasuubiza ensonga ezaali zigenda okwetoololera ku gundi eyo tebalabangako yadde etemya. Pozi ensonga eyava eggulu yali emu ya leader of opposition mbwalondebwa ebibiina byonna yali ya lumu. Kye twafuna nga tugamba nti spotlight kwe yagwa. Bagamba nti waliwo budget ezigenda okuyisibwawo awo ez'amangu ezigenda okukola emirimu gya kanso gy'ebitundu ebyo ne cities byonna byakomaawo mu lusiriko olwo. Angwa tumaliriza omusajja olina abarandisa okwemulugunya obudde bumuyitako. Talina kyemulugunyiza. Zanero okyaliwo kale. Akati ebintu ebyo obitunuulira Zanero bikusiigira ekifaananyi nti ebigendero bya bannaffe abakulembera eggwanga lino si byakusaavinga munnansi wabula ebiseera ebisinga batagitinga specific group of people. Otegedde? Specific group of people. Olina okumaliriza. Owulidde? Nti target Mwami Museveni gy'asinze okutambula mu ggwanga lyonna ekisanja kino ebadde mambuka ga Uganda. Specifically ki mambuka ga Uganda gy'asinze okutalaaga. Naye atalaaze lwaki? Nti waliwo ebintu ebyetoolodde ku region eyo okuva ku Koni abantu abazze bafa Babiriga Samu Engola n'abalala. So ebyafa ebya region eyo ekyo sijja binnyonnyola lwaki baadde bafudde. Otegedde lwaki sijja kinyo lwaki bakoze ki bafudde. Munnansi asobola okumanya nti abantu bafa mu nsonga ki. So bw'obitunula n'obyefumiitiriza region eyo Mwami Museveni mutadde ku nnyo ku ki ku pressure kusinde by'obufuzi bwe bitambula. Agitalaaze nnyo abantu n'ayongera bakuumira mu buwambe. Era ssaawa zino bw'otunuulira abantu abasinze okwapointingibwa mu bifo eby'amaanyi mu Uganda bino ng'oggyeko abantu ba Western Region bavudde mu mambuka ga Uganda. So Zanero n'olw'ensonga ezo kye tulimu si kyabwewussa. Bannayuganda balina okukimanya nti eggwanga bannaffe balinywezezza era bali willing okuteekamu ssente zonna buli nsonga yonna basobole okubanga bannayuganda bali compromised. Tumalirize n'ensonga z'eggulu n'abayimbi. Finally olutalo conclusion just finally mu 2024 olutalo Mwami Kyagulanyi lwe baali bamuteekako ng'abayimbi lwabalemeredde ne balwetikula oba wakati mu wiiki twazoogerako era suuno oyo yazzeemu n'ata akayimba ke yakolako edda akagundi omugenzi basudde akabbaasi w'omuggoseemu ebituli yali yakaddamu yakakola remake. Naye ebyo ebintu tebalowooza nti bo bayimbye nnyo bino ebiseera babasudde babiyimba dda. Basudde yafa mu 96 bwe mba seerabidde yafa mu ndooza mu 96 90 mu mmeka bwe watyo. Naye kyongera okutegeeza nti bannaffe beerabira mangu ate nga tubayita abayimbe babayita bali babayita bannabbi nti batunuula wala
ne bayiye ebintu ne bijja ensi nekola ki n'ebiraba mu kiseera bannansi nga bebeetaaga okubanga bayimusa amaloboozi gaabwe nga boogera ku nsonga eziruma eggwanga oba eziruma abantu bafuuka kyesirikidde bapokafeera abo ebiseera nga bakyaloba eri Shama Wamala babasudde bayogera nnyo ku nsonga eziruma eggwanga nga baziyisa mu biyiiye n'ennyimba bakadde baffe Christopher Sebadduka waliwo ono omusajja atera okubeera ku BBS yagamba unya bamuyitaani oyo mukulu Alex mukulu bayisa mu biyiiye bayisa mu information ukitegedde kakati bano bayimbi betulina ennaku zino 21st century tebatukuwadde kimala wakati nga abantu babawagira mu mbeera ey'obugubi bo basazeewo beefeeko bokka bagende bali ssente z'omuwi w'omusolo bafune emirundi emeka ebiri baagala bakola ebibulu abannansi babasasulire abali obubi bagende bannansi bawaayo ez'omusolo ezaali badde zibakolera ku services anda amawulire amalungi we gatuukidde tugenza okumalako omwaka nga abadde azibawo abagobi anti naye twanguwe music oyo ayitamu abazungu ensonga ezo zikutegeeza ki balina okukolera gwe baalyako ssente zaabwe gwe baalyako ssente ze balina omukolera ekyokubiri ensi batuyambye kakati ensi eyongedde bategeerera ddala tebalina kyebagattako okujjako okutoolako otegedde ebigambo ebyo tebalina kyebagattako okujjako kukola ki okutoolako kakati bagenda kuba tebakyaddamu kufunayo eri ebyobwerere kubanga byebamanyiira neeno industry efudde mu bawagizi kubanga abantu bagamba tubawagidde n'emitima gyabwe tegikola ki tegimatira kakati bagenda kusigala nabo nga banyigirizibwa nnyo n'okusinga ate abantu abaki abalala kubanga ekyo kyebasiga yabagamba from day one banne temwetaba mu mazina ga nkima oyo gwe mulaba ayagala bakozesa bukozesa nga bwazza akozesa abantu abalala ne bagamba gwe kubanga munnayo oli mbyabufuzi ffe tuli mbyabufuzi tubagamba bannaye ebyobufuzi bye bidetermininga yo today tomorrow the future n'ebiddako kakati mwe muba tuli mbyabufuzi nga mulaba tebibakwatako obudde bubakeeredde mugenda kiwulira yagamba bajja kola ki bajja kiwulira era kyatandise kati basuuna bali mu kuswala abasajja abaali batulaga nti bazimbye amayumba wabalaba so awo ensi weegenda obbateeka tubaagaliza omwaka omupya 2025 tuddemu olundi tubaagala nnyo bannaffe gye muwangali abantu b'e Masaka nyongera obbategeeza saagala kuvaawo nga sibagambye mbaagala nnyo omwana wammwe nkyali yeene Kyaddondo n'omukulu ono Sekanjakko ow'Ekyaggwe tulabagane mukama olundi kale program yetu tugimaze mangu lwa music wa copyright omanyi batero kugamba nga mwadduseewo tugimaze mangu bwe tukolera waliwo emikolo egigenda mu maaso ate tulaba beesooza bulala kale katugende tuwadde olunaku olwaleero we out